Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. Just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential election. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. A few days later, they conducted another raid. And in this raid, they assaulted my wife and family members. They vandalized our house. They stole various items and occupied our home. And up to now, our home is still surrounded by the military. Now, this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop, and if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I have not committed any crime. Running for president is not a crime. For now,
I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. Ekintu ekiri mu nupu bajja kwetta muleke kukitwala laiti. Olina avenda ga mwanzi wa milioni 5 mwene musakaanya. Kabira ebira n'obulumi bungi. Omuntu oga nti banzi wa milioni 5. Bribe aloye ne police netamunoonyerezaako obubbi obw'ekikekya. Ati mmwe abali mu kusakaanya obusakaanya. Maama bakubba kabakubbe. Abantu bagenda kutta bannaabwe. Abamu abakulembeze banupu omuntu ajja muyituuka kamugajambule milioni 5 zimanyi. Ate nkunyonjera bamutwalako milioni 5 ne tiketi omugiwadde. Lwaki otwala ku? He claims so. He alleges. Yagambye anti kakati if he is just alleging, nupu emuteeke ku strict proof. Naye waziwani. Mwami Munyagwa, ono record waliko omufere. Mube wafera mwalimu afaanana ng'ono. Nga ggwe omufere ow'ebbaluwa oyo osobola omuteebeza milioni 5. Kale tebifaanana abirina naye ssente zeeyolekera mu bintu bingi. Ssente zeeyolekera mu ndabika. Ssente zeeyolekera mu njogera. Ssente zeeyolekera mu nneeyisa. Kyoyo kyalina ekimufuula okuba nga yali akutte ku milioni 5. Ndabika ye nga tekkaatiriza. Enjogera ye nga y'abaavu abasookerwako. Enneeyisa ye nga y'abaavu abaafuna n'ebbaluwa z'obwavu. Munyagwa, mulekeraawo okulowooza nti National Unity Platform jirikiti. Timugenda gisuulako buli mbwefudde. Munyagwa nga ggwe omufere omugundiivu. Ate si ggwe gwe baalitisse ebbaluwa y'okulumiriza National Unity Platform nti yafera omuntu afaanana ng'ono. Oba osanga singa ebbaluwa eyo baagitisse omuntu omulala nga n'omufere gwe bapaledinze mulala, oba osanga ensi yali kiwadde attention kubanga Munyagwa omufere omugundiivu ng'ayina n'emisango gy'obufere si yasaanidde okujja okulumiriza ku muntu afaanana ng'ono. Senga tukubuuza ti ggwe mube wafera mulimu eyali afaanana ng'ono, oyinza kuddamu ki? Nga ggwe omufere omugundiivu obadde otambula omanyi abafere balina olumanyo. Obadde otambula oyo osobola omwekengera nti alina milioni 5 muyimiriemu osobola okumufera nga yazijjeewa, ng'osinzidde ku ki? Ku ndabika ye, ng'osinzidde ku nneeyisa ye, ng'osinzidde ku njogera ye. Oyo ayagala n'okwogera kunkumuka eminyira. Oyo asowola olulimi lumulinga ettaayi y'oku kipande kyo kye weekubisa ng'otalaaga eggwanga n'okuŋŋaanyayo obululu obutawera wedderaatiri. Muleke okukkakkanya National Unity Platform. Kankubulira ekintu kimu, bw'obanga olimba at least lekangawo ku mazima g'okulimba kwo. Ne bw'obanga okonjera omuntu ak'olumu muleke. Ffe twakulira mu maka nga mufumbwamu abakazi abasukka mu omu naye ng'era baba beewalana. Naye mukyala mukulu nga tayinza kuwaayiriza mukyala muto, kitagwanidde kuwaayirizibwa oba kitasaanidde kuwaayirizibwa. Naye olw'okuba National Unity Platform yabasukkako, olw'okuba muli ku bunkenke nti National Unity Platform essaawa yonna etwala obuyinza, kakati nekitengejja musobola okumwekwatako ku bantu abali mu Uganda abawera n'opaledi nga kino ekinyira ekikunkumuka n'eminyira. Kakati bwe ziba zimuluma zityo kabonera ak'essimbala nti teyazirina. Tabangako na kyabugagga kivaamu milioni 5 okugjako by'ogamba nti poliisi enoonyereze enguzi eyaliibwe erina kunoonyereza ku ono gye yazijja. Era munoonyerezeeko okwefuula kyatali, kubanga okwefuula kyotali gubeera musango. Okwefuula kyotali musango gwa naggomolera musango muloope. Ono ali mu kwefuula kyatali. Milioni 5 n'okuzoogerako obwogezi gwe tezikubya puleesha. $500 million nga yakwatibwa kino ekinyira ekitannayigana kweyambaza, nga taliyangana ku sowaani ya mmere gye yeegulidde nakkuto yakkutira ku nnyimbe. Bwekubaako edduwa ku kyalo kwe bakkutira teyeeriisangako ku sowaani ya mmere kukkuta. Oba bwe yali ne luuswa musiru munne
n'aligambye abasiru bali mu kuzannyazannyamu naye Munyagwa ku levoyo ey'ebyobukulembeze n'ey'ebyobufere ng'oyo gozze okuwa baakingiyo okussa okuwasa Katumwa omwogezi agenza okwogereza omuwala atugenda okuwasa olina okumakinga sure amaka mwogenze gamaakinga n'omusajja gw'owerekedde. Oyinza okuba bakuleese mu maka manene ng'agajjajjange Ajaruuna Kikwaku oyogerezeemu eri Walajjana nga maka manene ate nga ga buvunaanyizibwa naye ng'ate gwazze ojjidde mu jjiini oshegeera nga gwazze okwogereza omuwala mu maka ga Ajaruuna Kikwaku toleese bintu oli munaku muzibu. Kakati gwe omwogezi tobaamu kutya n'ogamba maka ki muno mwennona nga nnona noono ojja otya okulumba National Unity Platform ku nsonga ya $5,000,000 ng'olumbye noono Machala kisoboka? Gwe toswala okkiriza ensi entono gy'obadde osigazzaamu ogiyiremu ono musoboka minyira ono asobodde olulimi lumulinga olw'embwevu okuyigga gw'otuleetedde kakati ate yagamba $6,000,000 luli yagamba $7,000,000 gw'ogamba $5,000,000 musooke mufune effiga entuufu. Poliisi erina okunoonyereza ku nguzi eyaliibwa. Poliisi tenoonya misango bagitwalira mitwalire agendeyo aloope. Golowooza lwaki ali kuno ku social media kwaleekaanira? Kale gwe muyambe kolira oyo omutendeke Comrade Munyagwa muyambe ku fayiringa omusango gumutwalire mu kooti. Yes gwe boboka kasanti mutuufu olaba alooya batalaafiya lwakuba simanyi oba wasoma amateeka kuyiga bwe bagamenya oba gapracticinga nze naawe balooya batalaafiya asobola okufuna omusango n'alaba nti sure win guliko ssente n'aguyingirira bwereere ng'engabana yakuguwangula guyingire nga gwera oyo omutendeke lwaki ogutidde n'ozimbye omutwe ne gukugejja naye ng'ate munda simuli. Ate ekisinga okubeera ekyennaku golowooza oli mugezi era ojerega ffe gwe yafuna obululu $3,000 bw'oba tewafuna magezi gasobola kwekuŋŋaanyiza bululu tosobola kubeera n'amagezi gategeerera ffe. Walinga yeeyo omusajja bamuyitanga Kavuma Nateto nsonyiwe ssebo yalina omugagga omu gwe yali avugira obumotoka olw'okuba baakula bonna munze mumutegeerera omugagga yamugoba namuga kati genda weetegeerera ozifuna eŋŋanze tosobola kufuuka ntegeerera nga nakusinga okufuna kuba teri afuna musiru n'afuna n'amagezi agayinvestinga gwe akuwa omulimu ate n'ogamba nze mumutegeerera tosobola tusinga amagezi nga walosobola wabulwa amagezi ageekuŋŋaanyiza obululu bwo. Okitegeera tosobola kunsinga magezi nga nakusinga okuganja nga nakusinga okuŋŋaanya amagezi waali gakozesezza ku primary level ey'okunoonya naawe n'obufuna naye eggwanga lyonna n'olitalaaga n'olijjamu obululu $3,000 bakola kimu kyakumeka abo bewajjamu. Kakati gwazze ku National Unity Platform owanguka amannyo looyo omutendeke n'otasoma na body language nti ewaayiriza endabika appearance in everything enjogera enneeyisa byoleka obugagga lubuto ne bw'obukweka bweyoleka. Wano waliwo abantu be bawa ssente okummaliriza ne beekwekanga ne beekunisanga jeno olinamu awe $2,000 ompeeyo jeno naye nga nze nkiraba nti balina ssente nga nze nkiraba nti bali ku musimbi gwa kummaliriza era baakolanga bye baakola byonna nga balooza sibalaba attempts nga 8 ze nasimattuka abantu abo boolowooza nti tebalina ki ssente naye nga nze nziraba kubanga lubuto kati mwoyo simuli ssente nze ssente nzimanyi nze mmanyi ssente nze tosobola kunnimba ssente oyo naye njasama ey'okuwanguka amannyo naye njiwa y'eminyira mbw alina ssente nga yazijjawo
gwe sente ozimanyi eyakedde okunoonya omwana yamufunye esente ozimanyi golooza bulimbwa bulinkaawo ebeera ne sente kati gwade Munyagwa omanyi nnyo abalina sente kubanga oli mukubi wa cuuti gomanyi nnyo abalina sente obubbi wabutandikira Kawempe n'obuyingiza owino bwe wamala okufuuka meeya ne MP n'obutwala ku international level oba n'obwapuguleedingamu timbafulumya mbatwala bweru mube wabba mulimu afaanana oyo oba poliisi mube yakupaledingira be wabba mwalimu afaanana oyo. Munyagwa, we came to stay. Byo byoliko mbu omuntu ajja kusanga omuntu ate omuntu kati wa Mukama njogere ntya ku main gate nti ekinyira kye kinzise akala agenda kuttani kuffe goba wetegereza agenda kuttani kuffe oba asobola kuttani mu mbeera zonna ne bwe ziba za ddogo ne bwe ziba za butwa ne bwe ziba za kakumbi ne bwe ziba za mmundu ku National Unity Platform bonna abaliwo oyo asobola kuttani kala amutte otiisa omusajja mwali muwuliriza ayinza okukola omuntu ekintu akikole akikole mbw ayinza okukola nguyo akikolani oyo ng'akikolani n'empewo gwesuula nga si mpewo ya kibuyaga wabula empewo ene just eyakikunto nayista obuyisi n'agenda esobola okumusuula mbwoyo ajja kukola omuntu akikolani Munyagwa waggwamu nnyo naawe omanyi ebiseera ebisinga ffe tulabiko ku basajja abagagga nene bwaggwamu asigazaamu karakita z'ekigagga kakati Honorable kyona atasigazaamu ku karakita ya kihonorable afuuse ow'akantu kasuku naye tumugatteko tumuweeyo ku buwumbi obutaano ndono tumuweeyo ono memba w'akantu fraternity abewaka bakeera ne bakkubira engatta eddagala ng'ogenze kukola ki kale abaana bwe baba bakusiibula nti olaziibwa mukyalawo aya akwagaliza okufuna idonensi kale malindako Munyagwa bw'oba ova ewaka mukyalawo akwagaliza okufuna mwami gyogenda kansabe Mukama ofune byopanga biyitemu bwofuna odde n'otulye n'abaana biki byopanga wa gyogenda ofuna takati naye wafuuka ow'okuludo okeera ku luddo so nga ate naawe olina ekibiina mwami Munyagwa ne tokifuddeeko yensonga lwaki wafuna obululu butono banno baba basiganga olingiriza nnimiro zaabwe ate ku ssaawa y'amakungula naawe nojja n'ekibbo mwe bakungulira nti naawe ozze kukola ki kukungula fa ku nnimiro yo gimuse ennimiro yo n'ennukuta yatandikira waggulu gye weegomba naye yatandikira kibiina kyo gye kiri ne twagiwa obudde gwe towadde kibiina kyo budde ne bijjiirwa bw'alabikako nga secretary general w'ekibiina oba ni secretary general oba ni mwogezi kati muli awo ani mwogezi ani secretary general era buli omu akola ddi emirimu gye secretary general ndaba mwogezi president ndaba mwogezi kibiina kyammwe kiki kibiina kyammwe kiki mukiyigo mwe muliira ate mu ddiiro mwe munaabira ekibiina mukifeeko ekibiina mukisaayire ekibiina mukigimuse ekibiina mukittize ekibiina mukikoolere ekibiina mukiwe obudde dani obudde obwo bwonna bwenjogedde obw'emitendera egyo okubumalanga ate ku bibiina by'abantu abaki ku bibiina by'abantu abalala Munyagwa ogwa akatale ekyamazima ogudde nnyo ebbeeyi otandise okufaanana komona ate si komona ono ku levo zaffe komona omulalu bano abateega emmotoka mpaye 10 mpaye 5 otandise okufaanana masiikiini manyi masiikiini tafaayo kugwasa baziro ng'aza anaamuwa
kakati naawe tofuddeeyo kugwowolereza azirongaazi munaavaamu akantu bakinaasuula National Unity Platform olumba bulumbi tofuddeeyo oli ng'imbwa musonyiwe ssebo kozesa ekigambo eky'embwa egoberera ayina emmere n'atagirina embwa enjala ng'emulinamu essuubi kati wuuyo otandise okututiisatiisa bwoyo ajja kutta omuntu ffe nga tulina obulamu bwa kkapa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.